ne balwanagana yo olwava mumolo yadduka ku poliisi naga mwami Muwanga Kivumbi musanze n'abavubuka wali ewuwe nyinga muna bali nyumba ya mwami Muwanga Kivumbi eri ku kkubo n'agamba musanze ne bali n'ekibinja nga bajja kulumba ne mbuga yange bakoze eki bajonoonye olwagira poliisi konoogera egamba tugende awe nyamusebe tuse kunyoka ne balumba bonna abapoliisi bonna n'abasirikali bana Muwanga Kivumbi bw'obalaba abasirikale nga bajja ekibinja olyakireeta badduka baddawa bali treatinga badduka baddawa mu gate yani ya Muwanga Kivumbi mu gate ya Muwanga Kivumbi wano badduka bagenda mu gate ya Muwanga Kivumbi ono bwe bava eno bakonkola bukongonyi ku gate yaki ya Muwanga Kivumbi kati bali abavubuka ne bavaayo mu kuvaayo nga baagala babagambe baddeyo. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's a special edition of lunaku lwa Sunday of The Truth Media. Okulaba ebintu bingi ebyaguddewo mu nnaku 2-3 mu makkati g'akalulu k'obwa mmeya nkagenda mu maaso mwabaddemu ebintu bingi ebyaguddewo mu kaseera akakatini. Mwabadde omukyala Barbie Kyagulanyi ng'ali mu ddwaliro ayogerako eri abamawulire. Mwabadde Muwanga Kivumbi nga bamututte obutambala ku kooti. Kalulu nga kawedde immediately omukulu Elias Lukwago yakubye press conference eya retreat n'amenyawo ebigambo ebyagambiddwa nti nno Muwanga Kivumbi yabadde alekeddwa emabega nga abantu bonna abaali muyambi tekuli n'omwamuliko. N'agamba nti ye yagweyama. Kinayagadde ku bantu be bajje mu kalulu oba be bakubye akalulu okuli omukulu Ssemujjunganda Seggona namulyako naye ng'akyogera. Then nalabye ne Elias Lukwago yagambye nze Museveni tansobola mu kigambo kibayita kooti era Muwanga Kivumbi nja kumugjayo. Omukulu Mawa wasuza otya? Jendi wasuza otya ndi bulungi. Bwe bituuka ku bintu by'abateeketeeke oba abantu abalina embavu mu politics nkunoonya. Yes sir. Lwansonga ekintu kiba kyogeddwa nga kitaaga omuntu agenda okitaputa. Obulungi tutegeere tuddawa tulagawa tuvaawa. Tugenda kutandikira ku saidi ya Muwanga Kivumbi wenyaga tutandikire tuve e Butambala. Fena we bamukwata twaja ne tuve wano nga bamuleeta ku kooti. Abantu babuzaabuziza tumuleeta ku macha luvuddeko tumuleeta ku misana luvuddeko bamuleese lwaggulo. Awo tuvuddewo tuzze tulabe talina gwali ne kooti eyimiridde for 1 hour. 1 hour olumala oyimirira bamututte bamuvuze bamulese n'entwala ye yabuveera 2 nze bamukwata nabo wabulaba bulungi entwala buveera bwa white. Akyali alaga tannamenyeka ng'omuntu but still osobola okulaba pain ku maaso g'omuntu ng'omuntu olaba nti okitegeera ebintu byonna ebigenda mu maaso. Then tutuuke wano ku press conference ya Elias Lukwago. Sigenda kugenda nnyo mu kalulu k'obwa mmeeya kuba kukawedde n'ebigenda okukolebwa abasinga mujja kubiraba naye wano tulina abantu abali mu gundi. Elias be yeeyamye ne ba political prisoners bonna yeeyamye nga tagambye Muwanga Kivumbi yekka. Tutandikira awo. Balamusiza mwenna abatulaba ku The Truth Media manyanga bulijjo Mawa Haruna. Nsooka okubagamba nti Truth Media egenda ekola enkyukakyuka. Muzindaalo mubulaba tubulina bulungi nnyo. Studio egenda kuba ndowooza gye bujjaawo ng'ate n'emizindaalo tukwata mikwate kati tulera mirere naye nga mirungi nnyo. Yala okwebaza omukulu Tone ali e Colorado eyayamba n'aleeta original ng'aweereddwa ssente omukulu naye n'atuleetera original era katwogera ku mizindaalo giri gyennyini egijja okuba nga gijjayo bulungi ekintu kya Truth Media. Poze era sinamanya oba agufudde muze oba alina abateeka nti alwe Sunday ate tulina obbawa kubanga tubadde tutera bbawa lwakusatu. Naye olwe Sunday wanaaba nga kitaddewo era nze nasalawo omuwa okuweereza bannayuganda nga ndi naye
banze bwenzikiza ekintu mba nkikoze okkiriza mba nkikkiriza. okay So tubategeeza nti tujja kubigenda mu maaso n'okubaweereza n'okukola buli kimu mu mbeera yonna mu mazima. Naawe kinaba kinyiziza nga tuyagala mazima si kibi siyinza kigaana. Manyi olina ekigambo kyoyogedde wali eky'abantu abateeketeeke. Omuteeketeeke kijja mu bintu bingi. Waliwo gye ntera okugenda mu ofiisi naawe naye nga ndaba olina engeri gy'okwatamu ebintu byo. Oyo gwe bayita omuntu omuteeketeeke. Kati abantu ate omulala ajja nze nesooka neneesikamu nenzira ebweru. Kati abateeketeeke ndowooza nakyo kyetaaga kusomesa bantu bategere omuntu omuteeketeeke. Awo okubye poyinti abeera atya era oyinza okugamba emirundi nga 8 nekugamba owaayi neganguma. Kati omuntu omuteeketeeke oba omulaba okubye poyinti ne mu njogera ne mu ngeri gy'awatamu ebintu bwe bayita omuteeketeeke. Era ensonga lwaki olaba nti kiri kyobadde ogamba nti weebaza Ssemujju Nganda, weebaza Elias Lukwago, weebaza nani Nesseggona, ekyo kibali muli. In fact nalabye n'omwami gwe baakalonda meeya alika naye alimu embeera eyo alina kyagalinaga saagala ntalo saakuddamu kuwulira ayogera ku Lord Mayor Lukwago nga mumulumba. Njagala kumwebaza, njagala tukolere wamu. namulabiye ng'ayogera kati abo be bantu neyazze mu kya Ssemujju naye yakyogera naye yazze mu kya Ssemujju naye yakyogera n'agamba nti fe akalulu akaffe tekaalimu busagwa. Ne mwami Lutaaya yabbibwa naye yavuga nagasigenda kgenda mu kooti wadde obusungu aba olina. Omuntu omuteeketeeke n'obusungu abufuga. Kituufu wakitegedde kituufu. So ekyabateeketeeke ekyo abantu tebakimanyi naye abantu bangi abateeketeeke abaffe tulabira mu byabufuzi ne bwaba muwala zogaida yasimpa $10,000 oga sigirina gumiikirizaamu oyo aba muteeketeeke n'agamba kale nkukoneko nga oyo aba muki katozirina ani anazimpa kakati n'emitwalo 10 kati wegikubulidde anti awo wenkubuliza mukama wange nina ogenza oginsaba nga togirina kitegeeza naye gikubuze emitwalo 10 wegikubulidde biki kitegeeza wogisabire naye togirina. Oyo tamuteeketeeke. Obuteeketeeke bubeera mu bintu bingi oba abantu tebabumanyi balowooleza mu byabufuzi naye abantu abateeketeeke ebiseera ebisinga bakwata nnyo ebintu mu mpola era mu ngeri yaabwe. Era ogenda okakananga n'emizindaala badde boogera ku mifungo bafunye emirungi. Kale kiki tewali buzibu lwaki tewali buzibu ate kati naye tukuddemu osazeewo kivuga bwotyo mukama wa njagala tugende Butambala. Butambala nalabyeko omwami omu yalina ku ndooza yali ku guuni n'agamba nze ayogera tebanyumiriza naliwo ekikwasa mwami Kivumbi okutuuka okumutwala yonna gy'ali lwa nsonga yayogera nti alina obutambi ku byonna ebyamukolebwako oba ebyakolebwa waka. Ne bagamba nti byonna byonna bye yagira bamuwaayiriza. Mwami Kivumbi bamutaddeko gwa treason omusango si mutono. Bamutaddeko nti yalumba poliisi 2 n'amaana alumba ne polling station n'awamba ebintu byonna byonna n'akola ensasagge. Ffenna akalulu ka Butambala twakalaba ezo vidiyo tetunazifunako ng'ate ebintu byonna yabikola mu public naye nga bagamba yabikola wakati wa nga 11 mpaka nga 17 ne bamulinda akalulu kaggwe ne bamukwatira ebintu by'okuva nga 11 kubanga intaneti yavaako nga 14 kitegedde naye batugambye yabikola kuva nga 11 bw'oba wabadde ogoberera omusango bulungi which I'm pretty sure nti wabadde ogoberera kati tujje mpola waliwo wano ekintu ekitambula naye ekintu ekyo ekitambula bw'oba weegenderezza okiraba nga gye kinagenda okuggwera bannayuganda munaddala abalimu
ensa oba wa Numpu oba wa FDC oba be batya oba waki bagenda kufuna ekizibu kyamaanyi bagenda kuteekebwako ebintu ebitategeerekeka banga essaawa eno bw'owulira agatambula ti mwami Kyagulanyi taliiwo Barbie bamulumbye kati waliwo ebintu byolaba bitambula mpolampola nebigenda okulaba nga bifuuse ebyensonga oluvannyuma lw'ebbanga naye nga wano twabirabanga ebyaki ebyokusaaga nga bitandika kati mwami Muwanga Kivumbi bavaayo ne bakola statement baga nti mwami Muwanga Kivumbi yali ateeseteese okulumba poliisi yalumba poliisi nayasa ebintu n'akola ki mwami Muwanga Kivumbi ne poliisi ani asinga amaanyi poliisi mwami Muwanga Kivumbi talina magye tulabye wano abantu nga ebyokulonda tubadde tubigoberera bulungi bazino saga zaaliwo mu biseera byakulonda ebyokulonda tuze tubiraba bulungi ng'awabadde wonna okulonda amagye gabeerawo era nga tebakkiriza muntu yenna asobola kuyingirawo kukola ki kusalimbirawo fujjo kati mmwe mugamba nti mwami Muwanga Kivumbi yavaayo n'ajja ng'ate mwalangira omuntu nemulangira n'owokubiri kati mwami Muwanga Kivumbi yajja ssaawa Muwanga yakwata kyakusatu kati njala oŋŋambe yajja mu budde kubanga singa mwami Muwanga Kivumbi yagaa nti oba yajja n'ayasaasa ebintu ne balemerwa n'okulangira ne buli kintu kyonna kyatambula bulungi ebitambala nekiggwa era baakola effujjo nze ku mawulire ge nafuna ameekusifu oba agaavaako sageye teriimu kuwaayira naki omuntu bwe yeesimbawo abeera n'abantu abazza okukuuma obululu bano bwe bayita baagenti baani bonna abeera nabo mwami Muwanga Kivumbi yalina abantu ewuwe ewaka abaali bazza okukuuma obuki obululu bwe kubanga bw'obanga obadde oli mu constituency ng'olinamu amaka osobola n'ogamba nti buli amaze okuva ku polling station gye mutadde ajje waka foomu bazireetewa waka kituufu era abasinga ababa balina awaka awo bagattira ki babeera ne foomu zaabwe buli omu n'agikuŋŋaanya gundi tonajja jinnya boda foomu zireeta awaka linnya awo bakola ki bazikuŋŋaanyiriza bwe kibazikuŋŋaanyiriza akati mwami Muwanga Kivumbi alina abantu ewaka ngeri bagatta obulu bwabe balangirira biki naye nga naye alina ki foomu zawaka ng'alina ne ttiimu eyiye kakati bw'abeera mu ttiimu eyiye nga bali mu kuteekateekawo bali twafunye bumeka wano twafunye bumeka bavaayo bafuluma ne ttiimu ye bagendewa ku Tale Center bwe balangirira bwe baba bafuluma bwati basanga emmotoka y'abawagizi baki bamuwanga b'emyalemu okifuna nkufuna Muwanga Kivumbi abewaka ne ttiimu ye basisinkana abavubuka oba asatu oba meka basisinkana bwe basisinkana batandika okukola ki okwewereza ebisongo okulwanagana bwe balwanagana emmotoka y'oli gwebaali bavuga yemukuza gwebaali bavuganya naye ekubwa eyonooneka ono kye yakola yaddukawa ku poliisi n'agamba mwami Muwanga Kivumbi ali eyo musanyi mukubo ng'aleeta ekibinja kijje kimenye wano bankubye n'okunkuba okiwulira nkutegeera kati ono ye yadduka buddusi ku ki oba nako kaali katego bo besisinkana byabwe kyeggamba nti mwami Muwanga Kivumbi kye bamugamba mbu yalumba oba balira obulu n'akuba tekyaliyo ono bwe bamukuba ne balwanagana ye olwava mumolo yadduka ku poliisi n'agamba mwami Muwanga Kivumbi musanze n'abavubuka wali ewuwe wenyingamuna bali ennyumba ya mwami Muwanga Kivumbi eri ku kkubo n'agamba musanze ne bali n'ekibinja nga bajja kulumba n'emmotoka yange bakoze eki bagyonoonye ono olwagira poliisi konoogenda egamba tugende
awe Namusebe tuse kunyoga ne balumba bonna abapolisi bonna n'abasirikali bana Muwanga Kivumbi obalaba abasirikale nga bajja ekibinjo lyakireeta badduka baddawa bali treatinga badduka baddawa mu gate yani ya Muwanga Kivumbi mu gate ya Muwanga Kivumbi wano badduka bagenda mu gate ya Muwanga Kivumbi ono bwe baveeno bakonkola bukongonyi ku gate yaki ya Muwanga Kivumbi kati bali abavubuka ne bavaayo mu kuvaayo nga baagala babagambe baddeyo bano bakomerera ki masasi kyovula abaaliwo baga nti wasange ngattaawo nga nnyingi nnyo nga zonna bye bakuba era emirambo bagijja wa Muwanga Kivumbi kakati abawa statement eyo nti lwaki nti Muwanga Kivumbi yalumba ki poliisi bbiri semugamba bwekyabadde mu kkooti gy'emisango gye bamusomedde babalumba poliisi bbiri abantu bafiira ku poliisi bafiira Muwanga Kivumbi kakati lwaki abantu tebaagala kubuulira abantu kituufu era omulamuzi wa kkooti yagambye ogwo omusango tasobola nagwoza ndooza bagenda kumwongerayo bajja kuwongerayo waggulu naye nga nze kyenyagala gavumenti ya Uganda eyige nammwe abalamuzi be baleetera emisango mu maaso bweba mutuusa okuwoza oba mutunuulire ekintu kubanga Muwanga Kivumbi abantu abaafa baafiirawa waka wewali polling station wewali siwe yali kituufu baafiira waka ate n'amasasi level gye bagakubirako nga bagakubye ku kukola nnyo ewaka kakati ŋŋamba omuntu akuba okwegugu ng'akuba mu bbanga akuba nga kigendererwa kukuba ku nnyama akubira ku level kali mwami Muwanga Kivumbi talumbangako n'abantu be bonna njagala abali eyo abalabadde tusimedia mumanye ekituufu bwe kyakola ki bwe kyali oba mukikkiriza abanakikkiriza neggwe bwewuunye mwami Muwanga Kivumbi abantu abaafa baafiira wawe tebafiira polling station oba ku poliisi baafiira mu makaage kati nze bwe nkugamba nti bali abaali baagenti be bonna nga abakuŋŋaanyiza bali awo awaka bwe babalagano oli asobola okugenda n'akubira poliisi n'agamba nti wa Muwanga Kivumbi ndabyeyo ategekayo abavubuka balese baagala kulumba bano ne bajja oli bamukubye akalulu obwedda mulangirira bifu okulwana mbeera awo bano ne baleeta ki force na mundu we bitabuka nga nabo balina okwerwanako kubanga nawulyako ku mwami oba yali president ng'agamba Muwanga Kivumbi yazze ne Gambia naye kino kijja bwe kiti kati kankikubuulire okitegeere n'abatuusi media bakimanye bwe bamala kati olaba abantu abaafiira awo owa Muwanga Kivumbi omuntu okufa kirala nnyo ndi omuntu afiiridde ki ewuwo era olaba wano tuli ku byaffe wano naye nomala noneguka n'ogwo oba nze n'engwa basooka kukaba bwe bamala okukaba ne babakayo n'abaawano bameka babiri bokka abatabiriimu bagenda onoonyereza nti oli munnange twadde tukola naye simuyinaako buzibu biki nga omazeyo n'omwaka ng'omazeeyo ebbanga kakati bano amasasi bwe wafa omuntu oba olina okuwa ripooti mu bakama abo omusirikale ow'okugulawo nti abantu baafudde batya kati statement gy'owa bakamawo gye bafulumya onoonya okwewonya Muwanga Kivumbi yabadde ne Gambia yabadde n'abantu nga bazze okukuba yabadde n'ekibiina nga kizze kulumba kyatulumbye ku poliisi kyakola ki olwo oyagala bakubuuza kyajja kitya abantu okufa oba muntu okufa kirabanga ekyomuzanyo naye kiralamu bano statement gye bakola ki gye bawa naye nga ye mu butuufu ebintu byakoze eki byamusobyeko n'akola kyatateekeddwa okukola nga wali we twabadde wadde nakyotangaza wagambe nti balina okubuuza lwaki akalu kakulemya okubba ng'olina okugamba abasajja babadde ne Gambia mukama wakugamba kyazze kitya lwaki tetuwakatutte nti bansenzeza amaanyi nti nga twakuwa deployment nti nedda abo abantu be mulaba
balina amajambiya ne mmundu bye mutamanyi olwo weewolereza naye nga bali obasuula mu ki walinga obasuula mu katego bye bigwa ku bantu nga bamuwanga Kivumbi ti bano be bateekayo bano kati ogenda okunoonyereza y'abantu abafiire ewa Muwanga Kivumbi baali bapulaizingi osiisabe baali bazze mukuumirako bululu nga gwe Muwanga Kivumbi osafalinze ebbanga oba omuntu omulala yenna ne bano lipooti ze bawa abantu banoonya emirimu gyabwe kibyadogamba emirimu gyabwe okubeerawo ne bano ekitegeezo okulwawo okugenda ku crime scene kuba bagamba ebintu byaliwo bagendayo lwa mukaaga asobola n'okukola lipooti nagaffe twatyayo kuba oludde twali tumulabye ayina ebya okitegedde keka tukoli obutagendayo ku crime scene ebintu bye bakola abo abali mu gavumenti abantu bawa lipooti enfu kati bazijjemu oli ayinza okujja wano n'agamba amazima amatuufu tuli wano ku byaffe tukola naye n'okuddayo bagamba basanze bakola vidiyo bagamba abantu mukolewo emirimu omukoti okimanyi bakisobola okiteekawo naye nga si bwe kiri tubadde ku biki birala omuyimbi wa Lukwago alina ekivulu kya ku kalenda ne bakiyimiriza we bakiyimiriza baali baagala ssente nga Lukwago abalaba bamusala ennyingi n'agaana okibawo ne emanyi lipooti gye baawa tiwa Lukwago tumusanze ebiseera ebyo yali people power tumusanze bali mu kalenda basala obugoye batunga obugoye bw'abantu bwa people power baagala kukunga abantu ensonga lwaki yimiriza ekivulu kye tugenza okukizuula nga si byakola ki si byakuyimba naye nga Lukwago yali akoze ekivulu kye nzijukira kirangidde n'ebbanga buli omu abakuba ne press conference nagirimu ku kalenda kati eno poliisi ya wano gavumenti ne poliisi gavumenti ereeta poliisi ereeta lipooti enfu negireetera omulamuzi n'omulamuzi n'agenda n'eyo naye nga si kyekituufu ebituufu bagaana obyogera omuntu agenda okuba alema opagamba nti bannange omusajja twabadde tetulina we tumulangirira ng'alina obululu 5,000 owaffe alina gumu kitegeeza mutekewo ensasagge batandika kulimanya bakoze fujjo bibiki baadde balina kunzita kyekyannemeseza okulangirira naye nga kiba kibasuseeko buki bususi kati Muwanga Kivumbi oyo sitole ye bweyote bwe yali teyagendako ku polling station kubanga singa yagenda waliwo babalira obululu ku Tale Center we twagambye emirambo egyo lwaki gyali wa Muwanga Kivumbi bwe bamala okulwanaganira eri ate ne bajja eno Muwanga Kivumbi ye bannange nekyakyenebuuza bagenda ku polling station ne balwana abatwala ne bafiirawo abewa Muwanga Kivumbi bokka ne bafa nga bo tebazzaayo bali Muwanga Kivumbi bali be balumba Muwanga Kivumbi tukize waka nkitegeera ne bagamba mbu abavuka bajja Nansa naye twe batuuka okuziika abana babaziika bonna mu gundi z'Ebutambala kati sakitegeera kuba okufanze kwe nalaba nga bali mu kuziika nga ndaba bagenda baziika ku byalo by'Ebutambala anti kakati ate bagamba abavuka bonna yabajja eno nandi nze nkubuulira ekintu nga bwe kiri bwe mba nga banzaala wano bakindye oba wa tekiŋŋaana kugenda kukuumira mwami Lutaaya Kalulu kituufu Kalungu kituufu sikiwakanya ate nnyinza okuba nga ndi kuno n'olwedde nga nzaalwa eyo wavuga mambo novuga tubeera naye olwedde gundi tubeera naye tugenda ate n'abamu oluusi nga bakyusa balondere kubanga ffenna ababeera mu ne Kampala gwe tosanga nga k'abantu ne mubeera wamu bwe muti musanvu naye nga munaaba bazaala Butambala naye nga temwalaganye kakati bali abantu Muwanga Kivumbi yabeera Muwanga Kivumbi yali abeera Kawempe ebbanga lyonna yabagamba yali alina bwasula naye sijja kwogerawo nnyo naye nga bagamba omusula emmotoka mwe yali asula bwe bazimba ennyumba genda mu maaso ne bateekako omusula emmotoka ye nakitegedde weyagala tugamba yali asula mu garagi ewamwa nnyina naye yavaayo ye yakoddera okwesimbawo ng'akyali mu mbeera ekyo si kibi buli muntu abaako ne gyenvudde we gye yali abeera Kawempe nga gyawangaali ng'asula mu garagi kakati abantu bw'ava eno
Nanga nti mwe mugenda okumkuumira abakaluwe butambala olidde muli baayo n'abamu nga bayinza sikirako busike anti bano bakitwalanga kizibu ate era oba kitegedde bakitwalanga kizibu gye baleeta information infu zokufaana nze naliko mu kalulu ka Nalukoola ne nsangayo omukyala ne mubuuza ozza otya wano n'aŋŋamba ggozza otya ne nga nze kalulu ka Nalukoola nanga nze kalulu ka Nangi naye nga yavaawa Mpigi kati egundi yonna ensasa ge yandibaddewo eyo n'afunire n'obuzibu bamubuuza wavuddwa otya Mpigi n'ojja naye nga ebyo mu bululu bikola ki bibaawo osobola okujja abantu beeno n'ogamba bagenze kukuuma ka pulezidenti eyiganga oba kitegedde kati ate obuzibu obubaawo bano bakusanga nga wavudde yiganga bagamba bakiteza babalese kukola fujjo ani bokwewolereza kiyise bajjawo ekiri ekituufu kye wajjiridde kyekyo kyebamuteekako kakati gavumenti bwetyo bikola ki bwekola ebintu byayo ebyekitumbaako ebitali byamateeka tebala ndife tujja kugenda mu maaso wano kutuusa media okubabuulira ekituufu nga bwekikola ki nga bwe kiri naye nga Muwanga Kivumbi bye bamuvunaana mbu simanyi yalumba poliisi yakola ki ebyo misinformation eyo bagikola nnyo abali ku poliisi awo bagikola nnyo nga baagala okwewolereza era osanga omuntu n'agamba abadde ansikako emuntu kyemukuba essasi naye nga tamusemberedde namusemberera kubanga ekyoyogera kituufu naye ate omuntu akusemberedde bw'ati okuleka ng'olina pistol naye ow'emmundu bw'omusembera bw'oti talina space wagendako kubirasa kitegeeza naye wakuba nti statement oli gy'abaawadde ate nga baagala okukolereza omuntu waabwe webale nnyo batwala ekyo nze abadde ansikako emmundu ne bawandiika naye ng'oluusi essasi yali mukubye mu butanwa oba mu bugenderevu naye lipooti gy'anaawaayo lwaki wakubye omuntu naye bajja mubuuza n'omusira bamusira ekintu ky'okufa omuntu kirala kubanga omuntu omu ng'afudde oba babiri kiyinza okuvaako ki kuba nalabyeko we bawandiise nti ensasagge yonna abasirikale 2,000 bakwatibwa nabo bali mu kuvunaanibwa simanyi oba sekeme bagirabyeko 2,000 oba 2 kyenyogera nkitegeera mu Uganda yonna oba Muwanga Kivumbi no so wa Muwanga Kivumbi like mu bintu sage ezaali mu Gumbi mu kalulu wona abasirikale 2,000 sofa abali kuki kati simanyi abagifulumiza just kuwoyawoya ku bantu oba kituufu kuba tebannabaparedinga abasirikale abo nabo anti nabayo kyengama kikino nti nga bwe bakwata bano abantu abana babaparedinga mu makooti ne tubalaba nti babavunaana naye bano abasirikale baba bakutte kibeere kyakulabirako nabo babaparedinga abantu bagambe oke kuba ebiseera ebisinga abantu babakozeeko ekikolobero nga oba omulaba wadde oli abali akakofira omulaba nga bamulese mu kooti ogamba olaba noyo bamukutte kuba yatubonyaabonya kiba kiralamu bwe kyandibadde naye simanyi nkola y'abasirikale bamuvunaana batya oba bamuleeta mu kooti zino eza bulijjo oba balina ekooti zaabwe zakola ki ze babatwalamu sikimanyi ekyo bulungi naye nga kyandibadde kirungi nga bw'ogambye nabo ne babaleetanga netwabago ndi bano abasirikale 5 be baakola effujjo mu kalulu naye simanyi nvunaana gye bavunaana ki musirikale akoze effujjo oba olumukwata naye baleka olumukwata bamugisa mu balakisi balabika omusibira eno bantu ba bulijjo olumu batya omuka jambula oba naki baleka balina gye babasibira naye ng'ekyo bwekyandikoze eki ekyandibadde era abasirikale mulekerawo okuwa information enfu eri abantu mugenda kussa abantu mu bintu ebitakola ki ebitaliimu ebitakwatagana mugaana obuwulira abantu ekituufu tinze kubanga gwe yabadde ku siini gwobeerawo abamu beteeka ne mu bantu alina emundu akaalakaala mu bantu bwagera bamuzingiza najja n'abakuba amasasi kubanga atajimujjako okuba buki guba gwa naggomola bwe gusinga ddala okuba omusango singa omuntu wabulijja kujja naye ogenda olaba oli alina emundu kuva gyokugamba omanyi omuntu wenna olina okulabuka amangu bantu bano okusabu kiriwo bayinza okunjako emundu oba wayinza okubaawo buzibu neweesika oba n'okubira n'ogamba banne bayongere ku mandipawo bakole
n'omuntu omusanga nga waabwe musirikale naye nga naye yeekazaakaza abantu balina obusungu bwabwe n'ebiviiramu abantu okufa. Okay, tugenda ko tutandikire mu kooti tugende ne ku statement ya omukulu Elias Lukwago gye yafulumizza mu ka press conference ke yakoze olunaku olwajjo. Nanga bigenda maaso njagala tutandikire kati ku kooti. Muwanga Kivumbi okuyingira kooti okumuleeta mu kooti e Butambala. Muwanga Kivumbi waliwo okusinza ku bigambo byabaddewo ne bagamba mbuno range awokana y'ebyobufuzi bye tulimu ennaku zino tukola Muwanga Kivumbi tafunye bamuwolereza but nalabye omwami Elias Lukwago ebigambo byonna yabisambaze n'agamba kati kyekirinze kinabagambye nti osobola okuba nga bambika n'akalulu ke babaddemu kabadde kabakutte squeeze kati ye n'avaayo n'agamba ye yagweyama okuwolereza omuntu yenna ali mu kunyigirizibwa with or without money kuba ekyo yakyogedde oba sente weziroba teziriiwo era naye agamba Muwanga Kivumbi agenda kwatika ne actually yayogedde na linnyani Museveni naga tugenda kwatika kuba ataawo mmanyiiwo nnyo egandula ndiina ne ba political prisoners mubeere bagumu kuba kati tuli emirimu ndowooza gy'abadde alina nga alina okubeera ena alina okubeera ku state hall biki kirabika kati already agenda kubeera nga ali mu kintu kimu profession ye wabula ali ready ogiwaayo okuyamba n'abo gavumenti beeri mu kugula mu bukyeki yayise mu butali bwenkanya. Tutandikire ebitambala ku kooti tujje waago ekyabadde ebitambala mu kooti nalabye mwami Muwanga Kivumbi nange nga nze mawa kyampisizzaamu bubi kubanga nalabye Muwanga Kivumbi ng'ajja n'ekiveera kye buveera bubiri oba kyabadde mu bulangiti oba kyabadde mu ki nga bakimuwadde ng'ali bwomu bamuleke mu drone ya kigaati bamulidde mu mubeera mutya mu makindi nga tukaseera ebintu babireekaana kyokka abantu abamu abemakira mulina okukeberwa emitwe kale ssebo gende mu maaso n'ajja mu kooti mwami Muwanga Kivumbi namulabye bulungi kikale ne bamuleeta n'ava mu motoka abadde banga ambulance yadde drone nga ya kigaati ya pulupulu oba ebigambo bye bawandiseeko mu langi njeru yaddeko ekigambo police ne mulaba yali mu brand white naye nange ng'omuntu naye mwami Muwanga Kivumbi ali mu kooti yazeeka alina wadde yamubaddeko n'ayimira mu kooti yekka nga bwe baakubira abantu tegeeza yaliwo yekka sango yaguza yekka era n'omusango bamutadeko and others ebyo byonna ebibuuzo bakyabanoonya obyebuuza mbo bakyabanoonya kyegambye nti bano balina tageti ffe gye tutagala okubuulira abantu olumu tuba tugibabuulira nga mutuwakanya bayitawo ekyogereko yaguza yekka naye baamuteekako namulabyeko with others yaguza yekka n'ogamba nti ye okuva omusango ogwo bwe gwali yaliwo omu yekka awaka we waali bwe yali tewaaliwo babusigalo tewaaliwo baali bakolawo tewaaliwo baana bawaka baana abo bandi bakutte poliisi okuno mukuzza omusango bulungi nga kiki kyetugambye tinenfiira wano basooka gwe ne bakwata ne banona n'abaawa ne bameka era ffenna tulabikako mu kagulu nga olaba Besigye bamukwata n'obeedi baga nti yali naye era newe yandibadde nga we yaguddiza waliwo mukyala we oba waliwo baana be oba baki oba Samba Boy oba ani kubanga ng'okomyewo ennyumba ye ne Kampala bwe bamujja nga bamukwata kuba asikali agenda okuggulawo n'asanga abasajja bangi nga bayimiridde ku bbeeti bajja tebaakonkona tebaagira wabula baalinda yenna asooka okuggulawo
era Muwanga Kivumbi abafuluma ne mukyala we yaliwo era tebamukwata ne mukyala we yaliwo teyamba kuba nali nsubira naye baali batugende naye baamuddiza akali wano go naye Muwanga Kivumbi twandirabye bwe bamugattako mu kooti kale basobola bakwatirawo enjawulo yes abantu bano baali naye ne bakwatira eri naawe ne bakwatira eno nti olunaku olwo wali naye mu kujja mu kooti balaba nga bonna bakola ki nga bali ku fayiro emu nga atisiti waliwo abantu abawera ababiri abasatu bebaganye tukyanoonya n'abalala ne gwe gundi bakwate Butambala wali ne Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi yennyini bategoba nga bamanyi ne bakampeyini maneja baali e Butambala of course bebandisoose okukapa baregisteringa nti ffe tugenda okukola ki ne ku ground bamanyi nti oyo musajja wa Muwanga Kivumbi nawali mu maka ga Muwanga Kivumbi we baafiira nkutegeera otegedde bandibadde bakwatawo abantu so mu kooti bamuleta bwannamunigina ne babagamba nammwe muli kuno naye tewali n'omugu agamba nti kati tageti yaabwe eri ku Muwanga Kivumbi tageti yaabwe eri kuba Waiswa tageti yaabwe eri kuba Besigye tageti yaabwe eri kuba mufumbi kuba gundi ono golaba kati alira ku nsiko Kyagulanyi naye ate eya Kyagulanyi eyinza obutalalika kati eyinza okujja mpolampola nge balumya omutwe tugenda tuukawo oba kitegedde kakati baba ne tageti zaabwe bagenda nga bajjamu abantu ate bwe bakwata Muwanga Kivumbi waliwo awakkakkana olaba kute Muwanga Kivumbi national platform nga party esigala okuba nga eri mu kiyongobero wabula abaata Muwanga Kivumbi nammwe baani abasigadde eno bazaala simanyi baani baberolika Nannyondo simanyi olaba kute Muwanga Kivumbi bagundi muyina okweraliikirira kituufu kyova olaba gundi yatusero gasijja kugendayo gulooya gundi owe ono gwe bakalonda Musisi Nalukoola yagambye tajagendayo Nalukoola sajja kugendayo yakyogedde ninga buli japa abirinyamu engatto ku sipiidi ensonga yaziwadde yagambye nze mpolereza Jamiru mukulu gwe baateekako biki ebyo kati ate ngende n'eri balinawo nkabandi gwe nga wefudde kafulu mu kuwolereza abayekera yali mugwa Jamiru ngenda kukkiriza statement gyayogedde waliwo ebintu byendina obugobera labayo ngenda kukkiriza statement gyayogedde era njikiriza mukkiririzaamu naye tebannamugazeetinga ani nakyo weekiri tukkirize anti kyebatigamba ebyo nabyo webiri kyegandi bwe bakwata Muwanga Kivumbi waliwo abantu bannabagazeetinga empita gye bayise mu kalulu ogiraba buli omu okuddamu obubala kufuusa okuddamu obubala tonnalayira ogenda kwepampalika bakwatira awo nga tonnalayira ebyo byonna abantu babimanyi kyoyogera kituufu era singa badde bamugazeeti nze yandibaddeyo kale naye nze ngenda busabime nyange njikkiriza naye ate n'abatya mu kiti ekyo kyoyogedde nabo bangi sinnakola ki kyobula era togenda balaba kyobalaba togenda muntu ali mu kisenge akyebase gwakutaano namutamanyi oba bamunona ngo mukutaano wala ng'ebintu bitambula biti anti webalayira anti kituufu kyogamba naye kati mu gwakutaano awo wonna wonna balina okwewala ensobi ate nga si nsobi kitegeeza osooka weekweke balina okwewala okwogera anti kyekyogamba sooka weekweke kakati gavumenti awo wetuusizza bannayuganda mu buzibu bwe butyo actually nze nalabye n'akatulu ka meya nadde nsuubirawo ababaka b'e Kampala bangi okubeerawo naye nalabyewo gundi Jowero Ssennyonyi kitegeera omuntu n'atuuka okufuna akalulu ayise manyo ga mpisi okukalangira alwadde lutalo ne kapati kati abamu bambi tebasobola mukola kubanga omuntu eyafunye akalulu wandibadde omulaba ng'ali mu kuyisa kivulu banne mwebale agenda sawa 3 za kiro osala keeki si batero zisalira awo ng'ofuna akasimu twabala bubi ng'oli mu kujaganya
leka abantu basooke babagazeetinge kati ebyo byonna leka basooke bakwate bayibuli ebyo byonna abantu bano bwe babikola era kyamwali mu mitolooza nti kiyinza okuba nga kiguddewo kiteeka ne fiya mu balala bateekwa oba baamwagala agamba bwe bamala omuwangula tumukabbe nga tewakyalina nsasagge y'amaanyi kuba n'abantu be butambala tebasobola kumwalabye abeekalakaasa bakugate ku fayiro wabalabyeyo bakugate ku fayiro bano gye batutwala olaba fayiro y'abagundi yayigiriza nnyo abantu eyabawayisa mu ffumbiro kimanyi nti eri open before nga akalulu tekannabaawo nga buli gwe bakwata duyiro ate bakukwata mpola oba era nze njala oba bakugyewa duyiro era nze njala okusinzira mu Truth Media ngamba abantu bonna bali abatulaba abakola ki mutusabire nnyo Uganda eno naye weeraga wazibu olw'ensonga nti tageti z'abantu babeera n'ekintu bo kye balina bazimba ekintu kyabwe myaka 15 nga bakirina nti era bali kituukiriza oba kitegede kyova olaba obasanga ne bagamba titwabeeranga ebugiswa eyo simanyi solonko wawa ng'FDC yatuwangulayo okumala emyaka 10 besije gyabeerawo naye tulwanye katugenda tukola ki tugijjayo FDC yali ekaseese eyo naye kati tulwanye kitwalidde emyaka 10 okukola ki ogijjayo Buganda eyo yali yatuva mu ngalo naye tulina olaba kati kuluno ne weeyandibadde pate ki oba pate ki kuluno strategy yawe bajja naya kibuli kuba wonna we bagamba nti nno bagenda bazijjayo tebazijjaeyo nti nno bakawangudde bo we bakikola kati ate ffe kiki batoyogera ekintalo opposition ye ebiseera ebisinga nemala omyaka mulamba okuva ne bava mu kalulu batandika obutakwatagana wampangula wansimbako omuntu wankola bubi lwaki gundi asimba ku munne kanaffe abali ku social media bwe tugira ne tukikumamu netubeeramu ebyo oyo gundi tategeera oyo musiru oyo yali ebitaano yali olusanvu oyo bobia musindike ne tubeera mu mbeera eyo ey'ekiki ate baliwe balaba alukumyemu gwe basapootinga ne bamu kati gwokola ekintu n'agamba olaba bampadde 10 kitegeeza bwennyongeramu ate 2 gajja tobalaba nze bwe mbaana Truth Media n'awalala wonna sesirivuma muntu yenna ali mu struggle wabula okumuwabula ng'alina ensobi gyakoze siriwaayiriza muntu yenna nti yalidde kino nga saabaddeyo kubanga ebyo Museveni byayagala tutabuke tujje wane wa Lukwago yeekubye mu mutima ebigambo bibadde bingi nti olw'enjawukana kyova olaba nabo tebagenda kuwolereza ani kyova olaba bamulese abeere yekka kyova olaba ne mu kkooti yagambye bamuwe 1 hour n'amaliriza nga yeewolereza Lukwago patana wa Sseggona kitegeeza Lukwago aba akiyingidde Sseggona asobola nayo okukwatibwamu sigina agamba wayi kange nenyambeko ku patana wange faamu yaabwe babiri beba top boss Lukwago yagambye sigenda kusa bagamba batya nga ono gaa nti no sigenda kusa mukono waliwo ekigambo kye bakozesa ne bagamba tagenda kusa bikola wansi agenda kufiira ku mulimu nga Balungu wadde bino bakalulu bamuwangudde wagakomawo mu mpita muto ndowooza waliwo okawe madde sinakyogera naye ate twakinyumyamu naawe nga mbalaga Lukwago bazze alwanirira abantu naddala ab'enkyukakyuka Lukwago okuviira ddala we yafuna obwalooya nakati nga naluli nga tannaba kufuna ssente nga kati zaalina kubanga ate obuba alina yatambulanga n'agenda mu makooti Lukwago yalwanirira Nambooze okumuleeta mu paalamenti banga omusango gwali gwa byakulonda nga Nambooze aloopye bakaluba Mukasa okumugya omukono namwesibako emirundi ng'egi namugyeyo bbanga ddene kuba gino myaka ne Lukwago yatandika eri obbawolereza eri kati nga tannafuuka na mmeeya nno ngakyali kansala
ani akutaba okansala yali MP ndoza n'abaako group president oba ne abavubuka ne basaawolerezo wa DP. Okay. Lukwago azze abo bonna abawuliriza n'ambooze amuleta mu parliament ono gundi ono Muwanga Kivumbi yennyini nga kirukulukunyu yali Muwanga Kivumbi yaloopa kikulukunyu yagulira abalonzi ng'agabye ettaala era yali Muwanga Kivumbi gundi Lukwago abadde mu Jabesi era yali Lukwago abadde mu Jabesi okubira ddala soja egimu mulabyenga era Lukwago okumanya ate ye opposition nnyo lwaba abantu bamanyi Baba Aisha Kabanda nga wa NRM nga onabadde sekretary Aisha Kabanda nga tanaba kuva mwena mu kujja mu ne bamubba akalulu oba Idi Amirembo yamubba naye Lukwago yatunulira mu mpapula ze bwati n'agamba singa tubadde wa NRM kano mbadde ngujjayo guno mbadde ogumaze obadde oyingira parliament naye ng'ejjoli bwa NRM inesikola nabo abantu bafolowinga yamugamba singa tobadde wa NRM guno obadde ogumaze naye koli wa NRM genda otobe na bintu byo ate nze ziro wa NRM muwolereze ajje mu parliament amonye kwamunakola ki namugafana bintu byo era tayingira musango gwa mufuzi wa NRM toli mugulabamu ndwawo mpozi nga gyali naye simugulabangamu kati yalinamu kiri omanyi kati ankuwulire ofubanga nnyo okukola ekintu nga okyagala passion bw'omala okuba noga nti dayasi okukola naye mpulira nkyagala ne bw'ogenda weetenuga ngale gundi oyo naye saagala kukola naye naye kaŋŋende okala obuziba kakati Lukwago ayagala nnyo ekintu kye bayita demokrasiya rule of law kyova olaba bimukubye awamu naye ayagala nnyo amateeka ago ge yasoma professional yeeyo bw'alaba omuntu nga bamunyigiriza naye nga bamunyigiriza mu bukyamu avaayo n'akola ki n'akirwanirira ekyo abaddewo nnyo kyova olaba baayo bamutuuma rule of law sigide ayagala nnyo amateeka gagoberere ekintu Muwanga Kivumbi abantu abo bafiira wowe mwe mwabakuba lwaki mumuwaayiriza ng'ekintu kyali eri tuvula bibuuza wajja bibuuza era yagambye awo mwekakasa yabagambye muneetegekere tugenda kutunka awo ngola ki omwekakasa ku zaake bamugoba mu parliament zaake nga balooya bonna balemeddwa najja Lukwago n'aguyingiramu n'agamba ono opposition y'oguyingiramu era muzijukira ng'ebibuuzo batamwatamwa era yakuba oyo omukyaz oyo simanyi yaani eyo ebibuuzo yatuka n'omutuma oba kiki kye yamutuma n'amugamba ekigambo akyogere nga omukazi asobola kiddamu naye Lukwago mugamba akyogere yali anoonya muteeka mu katego era n'alaba omukazi n'akola ki bayamanya kitajja kiddamu yamugamba yogere ebigambo bye yakwamula oyo yankinya amatama naye nga ye amanyi bulungi nti bwabyogerera ate babuswavu n'okuwemula kibi awakuba n'okuba n'akugamba ekibi gw'oyogedde kyaki ogamba kibi oyogedde kyaki musajja gw'otegeera ate bw'otakyogera ng'ogamba kitegeeza tewalina kibakugamba tosobola nakukyogera kati gwe nga sayidi zombi gwe mbogole mutaata ndobola bangwagala kati otegedde olaba kwoleese sayidi zombi abakuba Lukwago kyamu yagamba ayagala ki abasajja bagezi yakuwemula nti yeyampemula kigambo ki abasajja bagezi kibi nnyo sobola kiyisa mu kamwa kati ffe kigambo ki kyetugamba kyotasayisa mukaji kyotasobola kati ffe tugambe ki kati ate bw'okyogera akugo galeese bw'okyogera nga gamba ekitegeeza era kyogerwa gwe kiwemula gw'oyogedde kyaki olaba obwo kati obwo bonna psychology Lukwago fakti olaba amaddemu ebiseera ebisinga bagamba nti emutuufu
nga mulabamu ekintu ekyo ekyokubeera ng'abeera ku kituufu. Kakati ono Muwanga Kivumbi ajja muwolereza. Ate lwabwandi ne Lukwago era naye tageti. Lukwago lwagenda mu Muwanga Kivumbi n'abayimiramu tebamuwadde ssente era y'erinnya lye lisigala likola lyambuka. Ate nga yayogedde point blank n'ayogeramu n'abagamba Nzijja. Era Lukwago ngera mulaba olunaku ate ne Muwanga Kivumbi ajja kwewuunya. Abe mu kkooti alabe Lukwago. Aleka yagafunyidde. Akatambi kaddeyo emabega. Gambe olwo enkolagana etambe. Kubanga tugeze Luganda wadde Muwanga Kivumbi yagenda eri. N'abo baali wamu nga bamukwano bakolagana balinga musanvu. Naye nga Lukwago enkola ey'amateeka yaja. Lukwago alina ekizibu ekyo kimutawaana. Lukwago ne bw'oba mutabani we n'omugamba njagala omulimu guno nga gwetaagisa ababulagamba olina empapo. Talinga bano. Ne bw'oba muganda we akubuuza olina empapula ez'okukkiriza okukola wali. Talinga bano oli mukyala wange genda mu education tolina nekyomanyi kiki ebifo babimukyusiza ku sipiidi ate bekalamoje jangu mu education. Kakati ekyo Lukwago kyalina era kimuvumaganyiza nnyo abantu. Kyekituse n'omujja mu kibuga ayagala nnyo ebintu ebyo. Kati atulina omulamu gwa kati ogwa Muwanga Kivumbi ye yamaze dda n'ogutegeera. Of course era anti yagambye nga tali munakutya naga gundi Nzijja kitegetegekera ogw'omusango ngulimu. Kitegeeza yagutuddemu naagu yatunudde n'amanya n'akola ki n'ategeera kati agenda kubuuza. Kati ate olabe nga gumuwa n'ettutumu. Era nze ate erudda mwami Mawa ekyokuba nti no Muwanga Kivumbi yabadde mu gundi n'agamba ninda baloya bange nga baloya okuba nga tebaapiyalinze. Erudda nga mbo bakyabadde kirungi kitya nti abandize ku ssaawa eyo osanga bandiyogedde. Ojjukira we twafuna omusango gw'e Masaka gundi n'apapa ogugendamu ne guba ng'ogutabuka Malende. Kati ng'ate balina okutereeza balina ate nabo kuwanika kati ffe tugutuzze. Kati kitegeeza omulundi ogwokubiri Muwanga Kivumbi gwagenda okwapiyalinga mu kkooti ate nabagamba baloya bange be nali ninda y'ono Lukwago. Oyo Lukwago tolinawo omuwonera obasekede kyegezako okulaga tolinawo omwewalira nti watugamba baloya bo ate nabagamba amanya nabagamba mulinde baloya bange y'ono mu ku baloya kubanga nti olaba baloya abantu tebamanyi kimu nti bayita baloya. Si buli muloya nti alina agenda mu kkooti okimanyi. Yes. Waliyo looya ng'ajja kukoma wano ku poliisi awawe wabule naye nga akole gundi ate abibwa agenda mu kkooti. Ate si buli era ayingira wadde ayingira mu kkooti nti ateekeddwa okuyimirira lekaguli okwogera. Olina okubanga gwe oli mabega wa bano gw'obagamba nti bino bintu bibino bono ye n'apresentinga. Kati kyekyo kyali kitukuba ku ki oguli ogw'e Masaka nti gundi yalina kubeera mabega wa bano ate n'ayagala akulembere. Ekyo tekiriyo. Waliyo balooya nga talina na balo kyova gundi waliwo looya mabirizi mulungi nnyo naye aweereza bupapula. Okitegedde ate era talina teyafuna gundi eyo eya ani eyo eya gundi wano ku LDC. Kakati obalaba mulungi naye tasobola yimirira wali. Ate era bamukozesa nnyo. Bamukozesa nnyo. Besigye abeerawo naye abeera eno mabega. Abeera eno mabega n'agamba kino kikole bwoti kubanga ziri empapula zaawa itakola ki ezisimba omulamuzi kintu. Naye nga bamuwona abakubanga yazifuna. Kati ate gy'obala waliyo ne looya nga mu kkooti enkulu oba mwezi omusango eminene mwagendera mu kino. Ensi zonna nti okigenderamu. Kati be balukwago abo era mu nuupu erimu balooya bangi ne bali aba. Kati olunaku olwokusatu twafunye Chief Justice omupya wamutegedde. Namutegedde naye some following. Kati kyembadde nga kyolaba amade nga bati olunaku olwokusatu bali njagala tumusunsulemu twewe time omukyala gwe baawadde. Njagala kubanga ekitono kye nawuliddeko yabadde alimu ebirumira era ne Parliament yabadde abamu bakyagaanye omugira naye bamuyisizaawo ku mpaka. Yabadde wa Nnyondo.
se tujja kutuuka waawo. So Lukwago saawa zino wetwogerera omusango agulimu awo kyemba mumanya era yawooninze dda nga n'amanya agogera straight. Yagambye gavumenti President Museveni munguddeko takulimbye anti Lukwago mu likodi yakawangula gavumenti ew'emisa talina musango bw'atawangulanga gavumenti erikodi agirina oba giri 62 oba mmeka gyonna nga gavumenti gayo okuvira ddala kugwa ate ogwabesire bamwanye tutumu nga ona mwana muto ogwabesire guli nsimanyi akutta omukazi simanyi yali awusika okwata omwana okwaba yali kwata mwana yaliki omwana bagenda omukebera ogwene gwe musango otwalaba oli yajja mu kooti ng'alina na buno nali mmanyi bwakajja gundi talkbacks bazita talkbacks zirudde nga buli muno naye ng'oli amalokola ki omubuli ekyokwogera naye nga ye taliiwo naye Lukwago yagala olabanga engeri gyaddamu ebibuuzo asooka n'asirika n'amala owuliriza kino Lukwago n'amugamba ajjeko ekitambaala ng'alina ka talkback awo so waali obuzibu naye nga yatulyanga bw'ati ng'amuuza ekibuuzo ng'alwawo ekiddamu n'amala n'akiddamu batwala ebbanga naye Lukwago yaddalaga naye omuntu ono mwetegereza alimu empiso ekintu obuntu bamukwata nabwo so kakati Lukwago kyekyo kigenda muyamba ate kigenda mukuumira mu byobufuzi era nze nayagadde nnyo Lukwago bayogedde ekyo nayagala nnyo n'essemujju we yakyogera olwa nsonga yo political career tesirika nti osigala oli visible ate bw'okolagana ono aliyo buli erinnya lye walyogerako ng'alina waali n'agamba nabadde ne gundi tukwatagana era yandivayizinze bw'ati kiba kitegeeza n'abantu bagamba ono naayagaliza kitegeeza prosesi yafe kyagyetaaga so abantu abamu kye batategeera nti waliwo ekintu w'osiga anyway kati nze nina kugamba bukedde nkoledde emyaka gyonna nga ngikolera in a contract form nvaayo ne bamala ne bampita gundi yange neegira neŋŋamba sigenda renew nga neetambulamu oba oliawo esimu nekomawo tulina guno mulimu gw'osobola okukola kati right now wetwogerera bampise nina program 2 zengenda okukola kutandika muki mu gwokusatu naye nga banzijjewa eno mu byange bino mu bibyo ate mu byo gye bakujje wavaayo tolina nnyo wabagana naye okusinza ku kino kyembadde njagala nakino muganye temukisobola nti nange kyenkugamba buli omu naalekera munne ekiki kati kyenkugamba nti kugundi kwani kyova olaba nti era nze era ebiseera ebisinga nyinza okumala omwezi mulamba nga kukedde enkoze story ebbiri naye nga tezo story ezenkoze zibaddeyo na special ki okweyisa obulungi omanye omuntu so kakati abantu abasinga amala owangula omuntu nefuuka mbiranyi abadde nategeera mbwa tagoya n'abantu wano yabba kino wano yabbakola ki naye abantu bano bali aba banjawulo saidi zombi zibeerewo nga zisobola okuba nga ziteekawo harmonization natulidde omusajja oyo yawangudde Ssemujju statement gye yakola nemmanya ki kale ale gundi ye statement gyakoze yaddemu obusungu tewamulabye ono ow'egundi Sibandi Sibandi yawanze omuliro nga yavumirira Nuupu okufa obufiira baleetedde otwanguza biki n'agamba n'ekyuma nkijjeeyo ng'ekyemmwanyi ngenda kiteeka kukoma nsimbi nkibaggyeko so ng'ate yandibadde asobola okubeera awo n'akola ekyuma kye ne kibeera awo bantu ne batambula oluusi omwana we yange ndi mutabani wa Sibambi Sibambi kale twamuggyako naye yatukola n'ekyuma kino mutabani we tumuwoba omwana we kitaawo si yatuggyako ekyuma gundi tuleke obusungu buno obumu n'obutafumiitiriza bintu ebimu bireeta obuzibu n'abantu abo
balyoke bakoze ekintu kyavunaanyizibwa. In fact Nuupu ku mulundi guno sinaayo muntu gwereese oba nkozi gundi kati Munyanyama abeera kubanga yeyawangudde wano ekya meeya n'akuba Lukwago. Ebigambo byayogedde Tomugiranya ayinza okuba teyandiyo ani nze bali bonna mbamanyi nga bwe nkumanyi. Nze sooga bali kintu kye simanyi. Teri wano munnabyabufuzi bwe mba simanyi kubanga bonna tubadde nabo ebintu bye babikola nga tubeera nabo. Teriyo munnabyabufuzi wano. Naye ku kyoyogedde oyo mukulu baba kubanga lwe bawangudde lwe baba gazeeti. Kati olaba omanyi bayita Lukwago ajja bene bali mwezo ku debate Lukwago n'agaana. Teyakola ki? Yajja gundi ye n'akola ki? Najja ani? Bali mwezo ne bali mwezo talina era we yagambye nti mulaba tazze atidde talina byakwogera biki. Kyasinze olunaku lwe yayogera ndowooza ate yali ateekawo just bugumu yagamba Lukwago ankuba akalulu tekisoboka tasobola kunkuba kalulu olaba kisoboka ebyo bya bulijjo ntimubeera mu ekyo tekirala gundi twatusaga ndi bana naffe Museveni tugamba tugenda muwangula ku luno era ne tumuwangula n'akola bitwamwangula kati ekyo ne waliwo abantu abalufuula olutalo bafuula kuluvumagana ne boogera ebiyitirivu. Naye omusajja yagambye njagala wano mwenna soke mwebaze Lord Mayor. Kananga abadde tabagala bali mwezo oba omulala olaba bali mwezo bwakusika gundi eriyo bali mwezo nakirabye nga statement ezokka kitegeeza bali mwezo basobola n'okwekubira akasimu ne Lukwago. Naye akaseera kayolekedde kazibu ani bali mwezo katya okusite olwo okuba kazibu nikazibu ne talina kyakikolera but ndaba sayidi zonna bamwetoolodde babisi. Ate linnya nagamba nti bo bayina tageti zaabwe ate bazizimbira ebbanga okitegedde. Bamanya nti meya bw'omulekera obuyinza ne w'omuzimbirako eno baminisita kati basika bamugyako powers nateekawo iddi. Yes amugyako powers nateekawo iddi bamala oteekawo iddi nga bamaze omuteekako iddi nga ate bamuteekeko badirectors 10. Olwo kitegeeza w'ogata iddi badirectors 10 baba 11 bw'oba ofuuse wa 12 nga walona bakusinga amaanyi ate gwe oli wa luvannyuma infact bakusinga amaanyi anti tegede oli wa luvannyuma bamala kukola byabwe ne bakusinga ebyagala okugenda okwogerako eri mu kakiiko nga bo bamaze okukola oba si ekyo bayala bajeti yino twaddemu ettaka lya buwumbi 4 ate nga n'ekyo kyonna bakikoze basuse minisita wa Kampala asooka bitunonagabyo bimwe byabayogera mu meeting agundi MP wa Kampala naye abitunuddemu kale agamba kati mubimuwe agende mu meeting byabayogera. Yes. Meya mutegeezeeko meya alina okusayiniya meya kakati obuzibu ajja kubeera nabwo naye bo tekibabeera bo ye tageti yaabwe era 2-3 lunaabaawo kwe kutuleetera omuntu gwe tutamanyi n'akola akavuyo atandika okujja mu bantu nti ne luli oyo yajja tomumanyi. Ku bantu babiri bonoobaawo alikoledde mu kavuyo ku bantu babiri bonoobaawo nze naawe nze naawe muwa natuyamba tubanga bwetuli emyaka 4 oba 3 ejijja tutandikiramu gundi ajja oyinza obuyanga Minsa Kabanda avaawo agenda kubaki kuba meya owulire Luzzi ng'ajja kuba MP wa Kampala oba owulabe Luzzi Luzzi kati azze kuba meya kituufu ng'ajja kuba yazze ne vulugu w'ebigambo bye ate gwe bibadde bikunyumira. Luzzi abadde mutuufu Luzzi abadde n'ensonga ze but with the economy gye tutambula mu Uganda abadde mufu ate Luzzi okugamba nti omubaka wa Parliament
wakyajja baali bamugulira emmotoka ebyo atandise okubyogera yes naye alina wabadde agambira nti no omuntu w'e Kampala nze tolina kyoŋŋamba genda otandika okukola nze toŋŋamba biki waliwo ebigambo byabadde akozesa nga bikkakkanya abantu bagenda okugira with the economy gye tutambulira anti nze buliriza ze bwema omuntu ayogera ekintu nondamu ekingasa nti kiyinza okuba ekigasa kimunebyakotoggedde 10 ebintu bya luzi byaddayoga kwanza eminawuyo ekintu yajoga n'agamba nti nze kati ŋŋende mu myala nnoneyo ki MP tagenda myala kansala yagendayo ate nga yali mutuufu and with the situation tulimu n'agamba omubaka parliament yandibadde njagala nkendeze ku muwendo gwa parliament ekiteeso kye njagala bakende kibeedde okuleeta mu parliament bakendeeze babeere baleme kuba bangi muwendo gw'ababaka yali nsonga gwe baba batandikirako okukendeezeera n'agamba emmotoka waaki omubaka yandize ng'alina emmotoka obaka yetalina mmotoka azigule ku musaala gwe ebyali ebigambo bya luzi sagala tugende nnyo mu luzi yagwa bino ebyomukatale nze luzi sibiriiko yagwa era yagambye abantu b'e Kampala abeewuunya kati abasinze okumunyiza be yagulira bbiya we ne luzi nakyo nze simwewuunya luzi teyanonyaga luzi yagera ku internet naye adde mu 14 era nabulira abantu bagasiga badde nondera Kampala nandibadde nonda luzi nedda sebe yakanoonya alina be yagulira bbiya era amubalangira aboku National Theatre yafunyewo obululu 7 nagamba bbiya wange mwanywa wa bwereere baali bameka aleka yakwata crate eziweere bo baali balonzi ye yabasanga n'atula ne banywa akabisi bamala okukanywa ne bamugamba luzi wano tuliwo abantu 4 Sala de yalinaye Sala si Musiramu ne luzi Musiramu ye Abraham luzi ye Musiramu se yagamba ate yabagulira bbiya we era amwejjusa nangawa nawo gambe mbu yali anywa anti yatuula awo ne bakuba otubozi ne bamugamba tuli wano abantu 40 obwo bulwa 40 wano obufunyi agenda okutuukawo nga yafunyewo 7 n'ababuuza asatu mu obusatu abalonzi bwe baba mukomyewo bbiya wange baluzi abo ojja balabanga n'oyo omusajja gw'ogambye gwe batamanyi jala nga tugana naluli yajja nabali mwezi bakwata tugende ku nsonga ya abantu basose ne bagiwadde obudde naye ebintu engeri gye byabaddewo ekiro abutambi omu bwe nalabyeko n'okusinziira omukazi engeri gyabadde afaananamu ng'ali mu ddwaliro okusinziira ne gundi ze baamukozeeko awo we tutuuse mwami Mawa Barbie Kyagulanyi mitungo Barbie Kyagulanyi y'omu ku bakazi e Uganda ne besisuubira kuba na propaganda sebe ne bintu bya propaganda byabadde anti ngamba simusuubira kuba naki na propaganda Barbie mulabe yaddala nga mukazi bw'avaayo n'ayogera ekintu kiba kyekituufu era Barbie tomusuubira nti ayinza okuvaayo n'ayogera ebintu ebyo nga tebyabaddewo talinga bano balala kubanga talinonya kwesimbawo tanoonya ki naye ebyo biteeka oba nga byabaddewo naye nze mbivumirira nti era bikyamu yagambye era ebyo byayogedde nze byayongedde kubanga nange mbaddemu akantu akalowooza nti oba Bobbi akyaliyo ewaka taliyo akyo mbaddemu nakyo kyabaddewo nze mbaddemu nakyo kubanga waliwo bagamba nti abuze biki ate ne mutuya ku mawulire nga bagamba waali ali seefu nga Ssennyonyi abyogera awo naye wenaalabye Barbie ono ayogera kubanga nze wabawo abantu beneekakasa Barbie kati nze mugatta ku bantu beneekakasa okuli bawini byanyima kyoyo bw'aba ayogedde ekintu akyogera tasamwasamwa ayogera kituufu kuba omulaba nga mukyala si bano aboogera ayogere nnyo nze ibuka Bobbi kati baba avuddeyo n'agamba ebyo byamutuusiddwako bukyuki kubanga ate ne poliisi laba bwevaayo byegaana kyenakola statement yonna kyokka bulijjo ebadde edduka ekikumi okwogera kyenakola statement yonna
ate nga buvunaanyizibwa ba poliisi ya Uganda okuvaayo okubuuza Barbie anti kyabadde kitya webanga ddala nga Barbie singa babadde babawaayira nga tebaabikoze. Anti kati poliisi ya Uganda eri mu katumbuuzo etya emala okukola statement ne wavaayo omukutu gwa X oguliko CDF gwe bagamba nti nno gulabika gugwe n'akola statement ng'eyawukana ku ya poliisi emirundi mingi. Kati poliisi olumu nayo etya okwanguwa okwogera. Omanyi lwaki? Baba bakati balina we bagamba nti Bobby ali waka era tumulina nga poliisi eyogedde. Ogwo omukutu ne guva ne gugamba nkuwadde eddakiika nkuwadde essaawa 24 ng'ovuddeyo basi kyekyo ngenda kutwala ensigo zo nga bikontana nga bali bamaze okugamba ali waka era tumumonitaringa. Omukulu ne guva ne gugamba weekwese vayo gye weekwese kyo tugenda kulangirira ng'omukulu. Kati nabo olumu nina wenda banga nabo olumu batya okukola statement. Oyinza okuba akamala okukola statement naye bo batuukirize ogwabwe. Oli mukama waabwe tukimanyi yalikuba babali waggulu tayogerwako yabasinga naye bo baveeyo ate ababalabisanga abajega batuzibwe ogwabwe bagambe ffe twagenze naye tetumanyi baali mu firiigi oba taliimu ate babeeramu abiwunzise byonna byadde biwunzike mu firiigi ne mutabisangayo anti bagende waka kubanga kino Barbie yatubuulidde ekituufu. Ebintu ebiriko ab'okukyalo pakati awo bayogedde era natandise nze okwekengera Bobby ayinza ofuna problemu nga temukusaaka nga tuwano tulaba ebintu bye tutyo tuwoza simanyi tebannanda enoonya gye bamunoonyamu Bobby simanyi bino bye tugamba oba kulayira kugaane oba ababaka ba paalamenti balayira balikeyo basooke babireke nga bo bali wiringo kikola oba ababaka ba paalamenti ba meeya simanyi baani tebalayira basooke babireke basooke badduke wano tusooke tumanye basooke batuweeyo naye olukuŋŋaana balukube batubuulire ddala ebituufu kubanga omukazi bw'avaayo ate nze omukazi mwekakasa nga ne poliisi ekyatidde okukola statement ategera gikola ku Monday olwabeera ne press briefing. Nzani nkugamba gwe okiraba otya nzigamba n'ababaka kituufu ky'oyogera naye bo bali ready kubanga kino kibalimu bali mu kusaaga musajja bw'abaddala nga tayiiwo ng'omukyala bw'ayogera bwe kyabadde nga bagenze mu nnyumba yaabwe yoni ne bamugira ne batanya n'omusika engoye ne bakola ki yatugambye n'afunamu gundi obweraliikirivu obwo n'asaba n'agenda mu ddwaliro yagambye naye waka yabaddewo nani abantu babazinzeeko bonna ŋŋambe waka mu nyumba ye yagambye abaddewo babona babatu babagalidde ebweru ani amutuse mu ddwaliro no bwe bamala okugenda ng'azirise abantu bewaka omusirikale n'abalala babadde waka bamuduse mu ddwaliro naye yakomye okutegeera nga bamukwata obutambi nga amabere gonna galiwera naye yagambye we mulaba ebifaananyi byonna ne mufuluma ne mulaba obwereere mumanye banyama obwereere obuliwa anti bamuseka essaati nani ngamba obwereere tugenda laba buliwa bwagamba obwawa mabeere buka awe yakomya wala simanyi naye eyo privacy y'omukazi ebiseera ebisinga mabeere naye lansaba abantu awo abantu bwe ba video ne basaba omukulembeze w'eggwanga bwe yali ajja nga ajja mu mukulembeze yagamba yali azze kujjayo kitiibwa kya mukyala kibeere ku display omukyala aweebwa ekitiibwa omukyala ekyo kusinza wanaleetinga omukulu yandibadde yavuddeyo basaba wa bwereere kuba ye tageti zaazirina naye nze nja kusaba abantu bonna abali ku social media kuliko ab'NRM kuliko abaaki kuliko baki temukozesa ekifaananyi ekyo okugattako ekirala oba otegera kyegamba okifunye bagenda kuddira ekifaananyi ekyo bakigatteko ekirala batugambe kubanga onaza okuga nti bamwambudde batulage obwereere obweno wansi bakigattegatte ekyo nkibagamba temukikola
gwe abatono balaga tokirengedde. No, nikirengedde. Kubanga gwe bali ako abenyalemu abaaki temuddira ekifaananyi bambi ky'omukazi. Nemukigattako mwagala mulaga ebirala. Ogwo muze mugulina. Olaga omutwe gwa dayasi nga dayasi ali eno naye ng'ate dayasi si yeye. Kati kamwavunyeko paati eno temunoonya endala. Naye banagita. Yagaye baakutte ne tebannabita. Anti ye bano bagenda ku internet ne banoonya ne bagatta eno. Kati kino ekifuba ne balaga n'eno wansi. Naye engeri basaba nabadde namulabye ekiro kyonna ng'ayogera. Ne Solomon yavuddeyo n'ayogera. Ne Solomon bigambo bye tiradde birungi eri bannayuganda n'abagundi n'aba NUP. Era bannayuganda bangi ate nabo ne bamwambalira. Kituufu naye bw'abadde busungu. Nawe ne batandika okukola ki? Yaluzinze bakiyita kuluzinga. Tubeere wamu. Anti Mawa omuntu aluzinga consciousness okusinzira ku kyekimugudde oli yabadde nnyina. Anti omuntu bw'aluzinga sooka otegeere ogambe omwana ono kati gwe nga wakitegedde n'omanya nti busungu oba mbeera. Naye nabyo wali abantu batandise ogamba abantu nabyo batandise bamulowooze. Kyekinya nagamba kyenjagala ne gavumenti ekole. Anti Mawa gavumenti ekutte nnyo abaana ba Nuupu. Naye abaana ba Nuupu mwana ali wa myaka 18 20 omukutte omusibye lwaki tomukansolinga n'omwayinza oba abadde akyasoma. Anti kati Mawa obuzibu bwe twafuna bwo abantu abasinga aba social media bateekako ebifaananyi nga bataddeko nti byakyukakyuka naye nga ba side ndala babikozesa gundi. Kati olaba oli ng'alina ekifaananyi kya Bobby n'ayambalira Solomon nga wallahi si waaki naye nga yakiteeka kukikozesa mu mbeera. Solomon so otegeere myaka gye mala tegeera oli nnyina lwaki olowooza nti Solomon okuba n'ayogera ate gwe olinamu ataakinga bwekyo noba byayogedde tufune okusengejja abantu nyalo bakubirize bafune okufumiitiriza. Abantu bagenda kufumiitiriza nze kati kankuwulire das amazima malungi nze nsanga abantu bangi nnyo olina ngamba nze ndi wa Nuupu naye Mawa kyenkwagalako olaba ebintu sayidi yonna teweekubiira. Ensobi weba mu Nuupu ogyogerako era waliwo yangaanaga lwakuba olumu oyitawo n'otukuba n'otufiirako ne tudde ne twebuuza ate Mawa abadde ki. Anyway, Mawa lunaku lwa Sunday tugendako Mawano naye nga ebintu byo bitambula bintu birungi si birungi kyolaba kituuse sayidi eri oyinza okukeera ku mateeka kituuku sayidi yo bali abantu tebakyalina kola ki kabembereza konna. So Mawa ejja kusibula abantu abanga mbagamba tujja kweyongera okuba bwa mu ggwanga yaffe Uganda nga tusinza wa buta Truth Media oba lwa Sunday oba lwa Monday oba ddi ekyo tujja kukikola naye nkubiriza ababaka ba Parliament abayiseemu mwenna ekintu kino Bobby bw'abanga tetumulaba tuleme kukizaagiramu. Baatuse okuluma amaka ge baatuse okusaawo tuleme kusooka oba okulayira kugaana tokirinda kituuke wuwo kugaane. Yes tokirina Muwanga Kivumbi ali mu kugenda Besigye ali mu kugenda Umayiso ali mu kugenda mukiraba wetaagawo okulowooza okusukkulumye